ndese olukomera olusinga obuwanvu mu nsi yonna. Nkiddamu, olukomera olusinga obuwanvu mu nsi yonna, luno si lulala, lwe lwa Dingo Fence, lusangibwa Australia. Olukomera lw'olaba luno baluzimba okumala emyaka 5. Balutandika omwaka 1998 ne balumala omwaka 1985, ng'ekiruzimbisa kwe kutangira embwa enkambwe ezalumbanga embuzi z'abasajja. Mwana wa taata, olukomera lwe twogerako luliko ekitundu ku lwo kitolontoka mayiro 1553 ze kilomita 2500 mu Queensland. Eno section nga yo eddukanyiza wa Department of Agriculture and Fisheries, bagituma wa Dog Barrier Fence, era ng'eriko abakozi 23 abakuuma, nga buli wiiki bakuuma kilomita 3 ne beeyongerayo. Luno olukomera lwe lumu lw'olaba luliko Queensland Border Fence enetolonuka kilomita 394 okuyita ku New South Wales. Olukomera luno luliko point emanyiddwa nga Cameron Corner eneegatta amasaza 3 aga Australia okuli Queensland, New South Wales ne South Australia wegeegattira. Ku point eno kwennyini olukomera olulala olwa South Australian Border Fence we lutandikira olutambula mayiro 160 ze kilomita 257 zetolontoka ne lugatta ku Dog Fence mu South Australia. Ate wano wo eno section etambula mayiro 1383 ze kilomita 2225. Okuzimba olukomera luno okuva wansi okutuuka waggulu luwezaako sentimita 18 ze fuuti 6. Ate okuva ku kikonde ekimu okudda ku kikonde ekirala okwongera okugatta waliwo mita 5 ze fuuti 16. Mwana wa taata, olukomera lwe twogerako obuwanvu bwalwo omugatte luwezaako mayiro 3488 zino ze kilomita 5614. Mwana wa taata, omanyi abasajja okusiba olukomera okuva e Kampala okutuuka e Masaka emirundi 46? Kikyentegeeza, ova e Kampala n'otuuka e Masaka, n'ova e Masaka n'okomawo e Kampala, bala emirundi 46 gy'otambula nga lukyali lukomera. Mwana wa taata,